ebiyisibwamu okufuna agenda okukwatira National Unity Platform bendera kimaliriza. Nebaza Katonda ku lwekyo. Mu vetting tuvuddeyo. Era mweye embeera ebibaddeyo bibadde birungi. Nga bwe nabagambye bye bagenda okutubuuza bye tukola. Bw'oba ogenda kukiikirira ekitundu oba okimanyi. Bw'oba ogenda okukiikirira omulimu gw'ogenda okukola era ogumanyi. Obuzibu obubirimu era oba obumanyi. So n'olw'ensonga eyo njagala bakakasa bannakampala abatulaba olwaliro ne bannayuganda nti ekigenda mu maaso mu vetting batubuuza ebyo nnyini bye tugenda okukola, batubuuza ekintu ky'ogenda okukiikirira oba okimanyi. So n'olw'ensonga eyo mbakakasa nti ebibuuzo ebyo bye bambuuzizza. Kampala ejjudde ebizibu bingi. Naye ebizibu byayo olw'okubanga nze sipiika wa Kampala mbimanyi. Nyinza okuba mbadde nkiikirira ekitundu kitono naye nga bannyongerako obuvunaanyizibwa okubeera sipiika wa Kampala. So mu mbeera eyo bannakampala basuubire ebirungi eby'enjawulo. Basuubire okulaba nga bajeti ye Kampala eyongezebwako kubanga bajeti ekolebwa mu paalamenti. Bye tukola ku kanso paalamenti eddamu n'ebituulamu. Basuubire okulaba nga tuyina abasuubuzi nga beeyagalira mu ggwanga Uganda. Naye abakyala basuubire okulaba ng'amateeka amalungi gayisibwa nga ate gali ne ku sayidi y'abakyala. Ng'abakyala tebalekeddwa bbali. N'abo bonna abatono abanyigirizibwa. Mutwalidde abavubuka n'abantu bonna aba special interest groups. So Kampala ensuubiremu ebintu bingi eby'enjawulo. Naye mu kyo kyonna ekisinga obukulu ensuubiremu okubeera eddoboozi lyabwe. Ate eddoboozi ery'omwanguka, ate eddoboozi eriteetiiririra. Ng'era bwe mbadde mu kanso, bwe ngenda okusigala nga mu paalamenti, ate nnyongeddeko n'obuvunaanyizibwa, ng'eddoboozi lyange lyogerera ddala waggulu okwogera ku ezo ensonga zonna eziruma abo abanyigirizibwa mu ggwanga Uganda. Bannakampala bansuubiremu nga bampadde tiketi okunoonya akalulu ka pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wamu n'akabonero ka umbrella konna we nakasanga. Bannakampala bansuubiremu ekyo kubanga ndi muntu akola n'abantu atakkiriza mu kibiina kyange n'ebyo biba bikivuddemu. Embiranye okusinga eri wakati wo ne Honorable Shamim Malende singa toweebwa kkaadi ne bagiwaye. Tuli basatu abeesimbyewo ku kifo ekyo ate process gye nazzeemu oba akanyomero kano nkeesiga era nkimanyi nti ekivaamu kyonna kye kigenda kubanga kyekisinga obulungi era nga kye kigwanidde bannakampala. Temwerabira nti NUP maanyi g'abantu. Muluzungu, briefly in English, how was the vetting process? What you expected and what you thought? Thank you very much. Of course, as I said earlier in the morning, that we are coming into the second process of identifying a flag bearer for the National Unity Platform. And here we are today. So what transpired in there are those questions that we know all. There is no way I could be aspiring for woman MP, Kampala district, and yet I don't know what I am supposed to do. What are the roles of the woman MP? There is no way they could ask me a question about Kampala, yet I have been the speaker and I failed to answer those questions.
So that is what is in there. And I hope and believe that I answered them very well. Paint us a picture of the Kampala you see in your head that you want them to put in action. Because I have been the speaker, a lot of so many challenges are in Kampala. We have seen a lot. We have seen so many challenges. We have talked about the issues, but our voices were lesser. So the picture that I want to paint, the new Kampala that we are going to have, the new Kampala you're going to have now is a Kampala that has a very good budget, that at least can accommodate some of the challenges that we have as the capital city. I want to go to Parliament and remind those people that I am representing the capital city of Uganda. So we should try as much as possible to make it look like the capital city of Uganda. So by so doing, I want to advocate for a bigger budget for Kampala, such that we see that we have a green city, such that we see that we have a free city out from a solid waste, such that we see that we have a city that has good infrastructure, such that we see a city that has traders who are enjoying the benefits within Kampala, the benefits of our country. You know, Kampala has the biggest number of traders because people come in Kampala. During daytime, there are over 7 million. And during night, we are over 2 million. So I want to see them happy in the city that they are living in. They are giving us taxes. So I want to see that at least part of what they are crying for, the taxes, big taxes, so many levies levied on them by this government are decreased. It is a tough competition over there. What happens if the news is bad to your side? I don't think the news will be bad, but in case it has come, I want to remind the people of Kampala that I am National Unity Platform. We are the National Unity Platform. We are the people power. So whatever comes out, whatever news comes out, just know I will embrace it because I entered a process that I trust very well. Thank you so much. Tuli wano okukiikirira ghetto z'e Kampala Kampala zagambye mwana nasaba Mr. President abe nga wamama Zahara kaadi ya Kampala oba ng'ekibiina NUP kisale oti ono omuntu omutuufu nga Mami Zahara olwensonga mwana bagenda oti bagenda okumaka olukuba President ate batali Mama Zahara twagala nnyo mutuwe disappointment nnene nnyo okitegera Membamu